kale basi tuzo kudduukira naye obadde ogamba ki katusooke tujjeko ono plasita kamwa tumugambe nti kaakati naye tubadde tusaba tukuwulirize. Omusajja akubira ki? Nedda ono amaze nnyo okwogera bannaye abadde ankuba abadde agira nje okay ye ono omusajja olwedda ali kumpi ng'ali mabega wa mitayimbwa gwe mwami obadde ogamba ki kaakati naye naatuwa kaakati mu kutuwa bw'ati kwe kujja nnegga nti nga sigenze mu merits za musango njigiriza principles bbiri nti obujulizi kooti kw'erina okwesigama mu evaluation of evidence buli bubiri either medical report or eri well corroborated ngeri circumstance nti eteeka okubaako chaini y'abajulizi nga bonna bayimirira ku kigambo kyekimu. Kale ona aji weyogeddeko naye baamugyeko ku DNA? Baamugyako ekajjansi ne Nateete musaayi baagumugyako. Tezinakomawo bukomeye? Bajja kuzikomyawo ku medical report ejja. Naye ekirungi ekireese kino nti there is public interest. Kazi there is public interest kino kyekiri naye kyensobola okuwa nti state attorney mu kitundu ekyo sijja kwoga anyway kandekezo merits kuba zigenda kujja merits za musango mbangu jeopardizinga n'okuprejudicing oba kyetwandiga nti oba oyingira mu ziri merits mu busomyo bwago ekiriwo nti kaakati kabaata nti haja okubeera mu state eyo n'abeera mu kkomera kati okumala omwezi wano ekigo n'eri gye yasookera nti state egamba nti tetunnaba kumaliriza kunoonyereza. Ekyanoonyereza lwaki abantu bavuddeyo okugamba nti this is a form of injustice kitegeeza nti omuntu yenna asobola okukeera enjeeya wala na Kabaata wano Kabaata TV bw'ateekayo omusango ne bakusena ne bagamba Kabaata ogira okyaliyo emyezi 6 nga bwe tukyakola ki tukyanoonyereza nkuzaayo ku kyabasegginya nti baakola emyaka 2 nga siteeti buli bwekomawo egamba tukyanoonyereza Tegeeza omuntu okulwa nga tebannamuleeta mu kkooti gavumenti eba ekyanoonyereza. Kyengezaako okuga nti yes ke kakodyo keeyitamu okuga nti tubadde tukyanoonyereza n'obeera eyo. Kaakati okuggyako ng'olina abalooya abalungi 90% abantu tebaba na balooya. Abalooya abo balina okugenda mu maaso ne bakuggyako affidavit ne bakola application ne bakusabira okweyimirirwa mu kkooti eya waggulu. Abantu situwagala batufune bubi. Tewali yagamba nti tetwagala musango guno guwulire. In fact ffenna tugamba nti ku lwa bulungi bw'omwana ono naffe twagala omusango guwulirwe. Ku lwa bulungi bw'okunoonya amazima n'omukyalo ono naye abeere ng'aga nti amazima ge gaagamba bwegali teyeetawanya na kulayirira ku ssimu nga bwe yakoze bw'ati mu kamera wali gyeguli. Kaakati abantu babadde babuuza mpozi kiri kye bagambye nti kaakati Haji waliwo agamba nti kaakati lwaki baleeta ebya national ID. No, don't worry about that. Lwaki baleeta ebyapa simanyi bya national ID 3 ebyabasajja bali abakadde lwaki bikomawo kati? Anti mu Evidence Act balina kye bayita credibility ya witness. Bw'oba walimba kitegeeza tekigamba nti bwino si mutuufu. Naye abantu kye bakireetedde wano nti abaali babaddeko mu kkooti baga nti omukyala eyazze okuwaayiriza oba okulumiriza Kabaata bannange ye yabba n'ennyaanya ku kyalo wali teyakoma okwo ye yalimba kino teyakoma okwo ye yalimba ne kino era ekyo tekijjaawo kiri kyabagambye naye abaawuliriza obujulizi agamba ono ayinza okuba tagibwako hadiisi ontegedde kifaananako bwekityo. So saakala abantu bakirowoozeeko mu mbeera eyo sandiyagadde nnyo bantu kukimalirako budde naye njagala abantu bakiyige mu mateeka. Oba waliwo omuntu gwe bayita self-confessed criminal nti evidence ey'omuntu eyeewaako obujulizi nti yeetaba mu bikolwa ebimenya amateeka. Osibye otya Hon Nsereko taata ku lw'ekitiibwa kyenkuwa nsiimye nkubuuzeeko nga sinabaako kyenjogera kyonna. Taata onywedde kacaayi lidde ku mmere katusobere oli bulungi MP w'eggwanga. Taata mayiriza okubuuzaako nsaba nkunnyonnyole okkirize nkuwe information emu ku ntuufu tugezeeko okulwanyisa obulimba ku intaneti kituyambe. Hon bw'oba oyambe nga tolina gwonyigiriza nga tewali mukyala gw'otyobodde kubanga oli Hon wa ggwanga w'abantu bonna tewalondebwa basajja bokka n'abakyala bakulonda. Hon waliwo amawulire agatambula ku social media agagamba nti omukyala alina neera 5 nkoze okunoonyereza okumala era okusembayo ng'omukyala alina IDM ng'era empapula eziraga ng'akyusa ID nzikuteereddewawo Hon zitunulemu otegere nti omukyala alina IDM
ezo ID 5 mawulire ga bulimba amawulire amalala g'obulimba genjagala okusabulula omwana bagambye alina emyaka 18 alina emyaka 21 era omwana oyo n'amannya agali ku nini namba ye bagiyita batya kujja birth certificate agali ku birth certificate sige gatata wa muzala ebyo bigambo byayogera maaso ga omukyala Nakiwala Kiyingi former minister ti amanya gali ko sige gatata w'omwana ndesa amawulire amatuufu okwinfominga nga nayo njikutereddewo wona lebo olabe nti omwana amanya gegeego n'agakitawe omwami Kintu Haji nga yitatawe ddala era ng'omwana oyo yazaalibwa Nsambya eddwaliro liri okumpi mu kibuga wakati hona lebo buli muntu yenna ayagala okubeera wali fomu gy'osobola okugendawo n'onoonyereza ku nsonga zino kubanga lisadde eggwanga ku bunkenge abamba tasana okulowooza nti waliwo ekintu ekyamaanyi kubanga obusungu bungi ebigambo tulaba bingi ewatali kunoonyereza kumala hona lebo omuntu najja n'obukambwe nga bwewazze nabo twafunyemu obweraliikirivu ne tutategeera lwaki wanyize nnyo nga tusose kunoonyereza hona lebo waffe eggwira ddala ly'obulimba lyenzize okusabulula omukyala agamba omwana we tafulumangako ggwanga era passport agiina ng'eri mu mannya ago genyini agali ku namba nayo njikuteereddewo awo nze omulimu gwe newadde ku media kuno sagala kwogera ku biri mu kooti wabula tusisinkaneyo nga 3 okutegeera ekiri mu kooti wabula ngenda gezaako okusabulula obulimba obuli ku internet tutambule nga tuli ku step by step hona lebo waliwo amawulire amalala ag'obulimba agatambula ku mukyalo oyo nti omukyalo oyo yawaabira bbaawe ogw'obutujju nafunye okumanyisibwa ku poliisi y'e Kajjansi nti omukyalo oyo yawaabira omwami we olwa poloti gye yali atunze mu mbeera etategeerekeka era gwe musango omukyala gwe yawaaba ku poliisi hona lebo oli musajja wa kitiibwa nnyo tolinga ffe abanaku nze wano olaba nyimiridde weewaffe we banzaala ago malalo ga tata wange wenkugambidde ebigambo bino nga nzikakkanye kubanga ensonga zino zaakaye zeetagamu ebiteega ebikambwe nenjagala nzije ewaffe ebiteega byewaffe njogere nga bimpulira nabyo binkuumeko ne Katonda gwensinzo atalina kimukira kuba ye yasiima nzalibwe mu biteega bino byenyimiriddeko olwaleero hona lebo nyongera okutegeeza nti amawulire agasinga ku mukyala si matuufu wabula waliwo omuntu omu agapika okakasa nti gafuuka amatuufu ne naffe tugezaako okuggyayo obwo obulimba ne tubupositinga wano ku media musobole okutegeera amazima era hona lebo njasanyuka nnyo ng'otuyambyeko okuzuula ni yakozesa omwana w'omukyala Hajjat Zullah kubanga ffenna ng'abazadde kye tuyayanira okutegeera ni yakozesa omwana w'omukyala hona lebo ndi wano okwinfominga ti abaana bakozesebwa olwaleero mu kitongole ky'amaitu Harmony Intensive Uganda tulinamu abaana abalwala n'abaana 6 era nga bali ku treatment nga bakwatibwa bakojja simanyi omwana wa ssenga nankwata ate jjajja nanneebakako ate taata omuto nankola bw'ati aba famire tebampuliriza era nsaba otuweeyo omukisa okyalireko ku baana abo otegereko nalebo nti abakazi basirikidde bingi naye bayita mu kunyigirizibwa kungi nga nze nno omunaku eyazaalibwa wano wola banyimiridde ensonga z'abanaku ntero ziwa obudde kuba nze bonalebo sivuma bantu sina muntu gwempisa mu maaso era nawe mukama wange wembanyi nawe nkunyonedde nga wakukosezza I'm very sorry naye nsaba okkakkanye ku busungu nalebo oli taata omukyala ono gwagambye ebigambo ebyo maama w'eggwanga alina abaana ng'alina omwana omukwate onalebo tolirooya just oli MP wa Kampala Central tolirooya lwaki omusango kuno ogusaze mangu ku social media ate n'obusungu abakazi tuli mu kweraliikirira kungi tilwaki abantu bonna bajja ku sayidi eyo mujja n'obusungu bungi ne muvumaavuma abantu nyina wano omukyala nkutegeeza yanvumye nnyo nantyoboola nenze ndi maama w'abaana 8 nyina n'omuzukulu omu naye yaŋŋambye ebigambo ebyesisiwaza ensi era ebityoboola naye olw'okuba nti nze nakwira wano woolaba nnyimiridde akajja obunaku kemanya era sejja mwanukula naye ngenda kugezaako okujungulula obulimba bwonna bw'akozesa n'okumutegeeza nti okuntiisatiisa kwaliko n'oyo omukyala wa Hajji ow'omu tawuni ti nze Katonda eyantonda yannyinako obuyinza ndi mukazi musiraamu nzikiririza mu kufa ti Allah lwana neetaaga sijja kusulawo kuba tata wange oyo gw'olabaawo Hajji teyaliko ku internet tata wange oyo gw'olaba teyalaba ku smartphone naye Mukama yamutwala kitegeeza ki ti buli muntu yenna Allah lwana akwetaaga tojja kulukola ki tojja kulubuuka ekirala kyensaba nsaba ensonga eno eveemu eddiini ti omuntu yenna akoze omusango oba wa ddiini ki oba wa ddiini ki singa kikonfamingibwa nti yagukola abonerezebwa okusinziira ku kikolwa ekibi ky'aba akoze eri eggwanga lino muli bazadde musattirira ensonga eno ereme okuwulirwa era ereme okufuna justice naye kyokola olwaleero mu Uganda guno omuze gugenda kumera abaana baffe bakozesebwe buli muzadde nkusaba ositukire mu nsonga eno tunonye justice temubaako muntu gwe mutiririra yenna bahona lebo kabajje nkuminya mpaka ekoti y'abantu ejja kutuula egoberera amazima kuba nze nawaddeyo obudde ogoberera buli ekyobulimba nzuula amazima gaakyo gali ki bw'abanga Hajjat yabba nga Hajjat alina ebimuvunaanibwa nsaba poliisi emukwata avunaanibwe naye tekijjaawo okunoonya bwenkanya bwa mwana we tekijjaawo ekyo tuli bazadde mukyala gwe yanvumye enkunnyonnyola ngenda kukulaga amaanyi gennyina ku internet nkowoola abazadde mwenna nga 3 mu mirembe mugende mubeewo nga muwuliriza omusango guno bw'abanga omukyala oyo alimba avunaanibwe bw'abanga ayogera mazima nsaba Mungu gwe atalya nguzi omukazi oyo afune justice
kuba ye munaku tajja sobola kugula balooya, tajja sobola kugulirira buli muntu. Naye nsaba ensi eyimirire naye bw'abanga ayogera mazima. Kamogere biki, kamukolo ebitiisa bitya. We are ready okufesinga amazima. We need justice for Nisha. Saba abazadde mukubise tisati z'omwana oyo. Mulage nti munoonya obwenkanya bw'omwana oyo. Ekyokuba ntata wange yali mubbi oba yali mulogo tekitegeeza nti omuntu ajja okunkolako ebyensonyi bagambe nti omwana w'omulogo wuuyo. Nedda tekijja kukola. Era Honorable nkusaba nga nkwegayirira. Waayo obudde onoonyereze ku nsonga zino. Omuzadde alina omwana wagamba tagendangako eyo Mexico ne passport yagirina. Lwaki atazaala mwana atasula naye? Honorable akugamba ekigambo naawe n'okikwata. Nojja n'obusungu bwe nalabye gwe MP wange. Nedda taata obusungu wakozesezza bungi osi MP gwe mbadde ndaba ebbanga lyonna. Naye mu nsonga eno mbakakasa kaabe lubaale kaabe Katonda n'amayembe gajja kwogera. Eyakola omusango guno ne bw'anaaba yaani bajja kumukwata. Na buli alwana okubuzaabuza obujulizi buno ensi ejja kujjayo amazima bajja kumukwata. Ne bwe nabanga nze siriiwo, ne bwe nabanga waliwo afudde ne wekinaaba ki ensi ejja kugoberera obwenkanya. Ezo z'ensonga zange zenjagadde obategeeza olwaleero. Nja kugenda nga nzijjawo obulimba obungi ku internet buli lunaku ngenda kunoonyerezangayo ensonga emu era ngireete. Ebyo bye byange byenjagadde obategeeza bannayuganda. Tusigale nga tunoonya obwenkanya bw'omwana. Hajji nsaba olwana ennyo ng'ozibani yakozesa omwana. Naye tovuma mukyala. Obulumi bwalimu bumumala. Nze nafunye amazimu okuva eggulu abakazi bonna abasinga kyenkana baabakwata. Gwe baakwata ng'oli muto muganda wo n'akwebakako n'otawaaba. N'otafuna justice. Tegwali musango gwaffe kuba tewatugamba n'abamu osanga tetwaliwo. Sagala busungu obwo obukozese nti n'abalala tebajja kufuna bwenkanya kubanga gwe wawambibwa n'otafuna bwenkanya. Nebaza Abannayuganda abagoberera ensonga zino nga tewali gwe tupiininga, tewali gwe tusalira musango. Twagala justice ya mwana. Tulaba ani yakikola. Ne muleme kuvaayo nga mukkakanya, nga mutyoboola n'okunyigiriza eddembe ly'abantu abalala. Njasanyuka nnyo buli Munnayuganda alina ky'osobola okukola mu musango guno kikole. Tufune justice baleme kunyigiriza mukazi.